direction struggle gye yakwata ennaku zino eri mu direction esinga okuba enzibu ndi newokeera ku makya nga ogatta maama ne taata ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wabula n'okeera n'okola ensobi abaana bagenda kutreatinga nga bwe banditreatinze oyo atalina yadde n'akakwate ku Bobi Wine. Musajja wattu Banjoman ayina ebintu bye yagwamu oba nga tategedde abaana bamutadde ku ntandaalo. Umaru Kiseka yavuddeyo nga mukambwe nnyo tasalikako na musale n'ayambalira Banjoman ku nsonga za President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Laba video eno tukomewo. Nga bwe kutwalekaani olina gwomanyi gwe twaleka olowooza wano waliwo kiya mbuyali Newto adde eri neeno bwe mulowooza wano tewali kiya tewali wali Newto beere eri lumu tumanye nti abo be batutemula oba beere eno tumanye abo be banyigiriza oba be batemulwa osegedde totugatta bwe muba mwekubireyo bwama mu bisenge byammwe mwe mumanyi influence yo togikozesa wano kujja kwonona kye tuzimbi tukuleke embolo okuba tukuleka nti muganda wa mukulembeze ebyo tebiriiwo wano boy osegedde ebyo mubiteeke mu mitwe gyammwe nammwe ababadde balowooza nti mubadde mugenda tandika tulinnyirira muwa mattuka gye muwa mattuse muva kulya mbizzi zammwe olowooze nti ogenda kujja wano otandike tulinnyirira mbwokomewo mutandike okujja mutandike okwasosietinga naffe ekyo tekigenda kubaawo. Backbone y'Abannayuganda kwe kusigala nga bamanyi ye backbone y'olutalo luno Munnayuganda kusigala nga mu buufu ng'amanyi omutemu ng'amanyi n'obukodyo omutemu bwakozesa. So si kutandika mulowoozesa nti byawedde kuki wawe byaweeredde liifali yaani mu bino ebintu abimala yaliwa mumutubuulire mumutulage nti liifali wuno yabimaze byawedde biti mbuulira bino temuli muliifu taliimu kana akalira akaakira mu Bannayuganda tekakyasobola zikira tekasobola bwomanye ekyobugagga ekyo nga Munnayuganda ssaawa zino n'oboba wa ggwanga ki mwenna muli wamu nagenzo biraba bitandise n'otambuza kaadi za tribal byagala kuddamu era bitutemeetememu waakiri ebyo tebikyasobola kukola Munnayuganda ssaawa zino ali ekyo ate kyabulabe gye muli mukimanyi nti Munnayuganda buli wayogera olulimi lwe lumu kibi nnyo gye muli mukimanyi bulungi kati mwagala gezaako kutandika kuddamu kuleeta kaadi za tribal Abaganda abacholi abalanga Abaganda abacholi abalanga Abaganda abacholi basoga abateeso mutandika okutuzza mu bali be mwa promotinganga bamaliyachi bye batandika ngotambuza batwawulanga indirect nga bawula Bannayuganda indirect era nga bemuwe emirimu mu bukomedi sito wabwammwe bamoti abajjanga ne bakola comedy owaddala abo mwatuukanga ne mubasuula naye nga waliwo wano mu Uganda waliwo asese okusinga amoti temwabasuula eri nga temubawa mirimu lwaki nti kaadi ze mwali mufuba okutambuza zaali tribal mwali mwagala kukwawula Bannayuganda kati ssaawa zino Bannayuganda bali kimu nammwe mukiraba mwagala kuddamu kubaawula yawula kubateeka mu bintu by'amawangawanga ebyo tebikyasobola kukola nkugambye akaliro Munnayuganda akamwakiramu akaliro k'okumanya ke kaliro akasinga okubeera ak'amakulu mu lutalo luno segedde mubeere bulungi nze mmaze abatambuza message mutambuze abagala oteesa musobola okujja ne muteesaamu okwo waddakiika 10-15 segedde Fatuma, thank you. Kitegedde. Naye nga Baganda bange balinnyako akaliro. Mwana muli baakabi. Muli baakabi. Engeri yokka gye tusobola osasula
baganda baffe okubonaabona kwa bannayuganda kwonna kusigala nga tuyimiridde. Boy tebakuyiwe vivi, tobafala, tobeera. Kusegedde. Boy tebakuyiwe vivi. Gavumenti ya Museveni etambulira ku aizulu katukole kino osanga kino atutaasa aizulu. Ngeyo mbogivaako. Mbungo obivaako Fatuma mama weba. Ngobivaako. Mwandi sigenda kulwana kubanga bakuwangudde kabato nga bakozesa aizulu. Labanno nno bano. So muganda wange ekibuzo ky'obuuziza kikulu nnyo. Kyekiddako naawe nange nkikubuuza kyekiddako kubanga ffenna tuli bannayuganda, ffenna tugabana omugabo gwe gumu gwa kunula Uganda. Nze kyangatta mu struggle kunula Uganda kulaba nti tugoba enfuga ey'ekitta abantu, okutulugunya abantu, kiwamba abantu. So gwe bye mulaba mwalaba Latifu Ssebaggala ne mwalaba ono Faluku Ntege muganda we baabo bagenze babadde mu State House ne Yusufu Nsibambi. Era Yusufu Nsibambi asituka asabuka mbu simanya Museveni yakyogedde neze sikikiririzaamu nga Yusufu Nsibambi abagamba Museveni yawangula akalulu yakawangulirawo. Kati such people bo batunula nga bali mu bifo, batunula be baliwo bangi, era mugenda biwulira abantu bangi ng'omuntu obadde omukkiririzaamu nga ye omuntu kasita Museveni tugeza amuwadde obwa meeya, amuwadde obwaki, yerabire main cause eri ki? Oli basobola okugamba gwe tugenda kukulangirya ku MP naye onaakuma protest vote tibakama bange sijja gikuma mu mpo bwe MP. So Ugandans need change. So ekibuzo kyombuziza muganda wange tetulina kuggwamu maanyi, tetulina kuggwamu ssuubi. This is our country, ensi yaffe. Nze mbagamba obaani Museveni tulina omulwana agende. Bwe tubanga tutunulira ebizibu ebiri mu nsi yaffe nga bikyaliwo, kubanga kati tewali kye twafunye kye tutafunangako. Niwe kye tutafunangako bwe bukulembeze bw'eggwanga. Obwa MP twabufuna, luli twalina ba MP, they were like 58. Bameya twabafuna, bakansala twabafuna, naye twetaaga power. President Kyagulanyi kyekyo kyatukulembeddemu, kyatulaga nti ffenna twetaaga okuzuukuka tulwanirira ensi yaffe. Tetudda mu kwekubagiza. Nze Julius Katongole sajja mu revolution kunoonya bwa MP oba bwa kansala. No! Era njagala n'oyo ali eyo akitunuulire, gwe bw'otuula mu maanyi ge tutaddemu, obudde bwe tutaddemu, gw'okoze ki? N'ebigenda mu maaso, kubanga bw'otunuulya ebigenda mu maaso right now, abantu abasinga tebamanyi ngeri ki gye bajjako Museveni. Naye ng'engeri gye bajjako Museveni etuli mu ngalo zaffe. Kitwetagana kugenda Bungereza tunoonye Abangereza bajje batusomese. Wabula nga Museveni engeri gye bamuggyako, abakulembeze balina paati gye bazannya n'abantu aba bulijjo balina paati gye bazannya. Museveni mu kuggyako internet nze amuteringi abaana baali batandise okwekalakaasa.
abaana baali batandise okwekalakaasa era ekitono nnyo Yoweri Museveni ne gavumenti ye batta abantu abawera 1,000 wano mu Uganda Ejjinja Masaka naye abantu abo is there anybody eyababuulira nti mulina kukola bwe muti mu bitundu byabwe ebyo kubanga ye Museveni yajjako internet n'abalala bakyali mu makomera bannayuganda bategeera ekyokukola kye ekyokukola abamu si bonna. When we talk about Ugandans ebeera falase okugamba nti bannayuganda bonna. So mu kaseera kano bw'otunuulira ebigenda mu maaso n'enkola gye bali mu kukola ku mukulembeze waffe, nagenda ne ntunuulira mutabani wa Yoweri Museveni bwe yalumba First Lady waffe Babi